Enteekateeka z'okujaguza amatikkira g'omukama oyo ag'emyaka 3 agagenda okubawo olunaku lw'enkya zigenda mu maaso. We tutuukiddeyo tusanze kumpi buli kimu kigiddwako engalo nga balinze lunaku lwa nkya era abagenyi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ko n'ebweru waalyo bo batandise dda okutuuka. Abaganda abawangalira mu kitundu kino nabo baliko bye batubuulidde ku mukama oyo era basaba gavumenti okwongera amaanyi mu kuyambako obukulembeze obw'ennono naddala mu by'ensimbi. Obwakabaka bwennyini nga buno obwa Tooro busaanidde ofuna biliyoni ekitono ennyo biliyoni 5 buli mwezi. Bajeti gye bawa obwakabaka ntono nnyo naddala ku buvunaanyizibwa kati ng'obwakabaka bwa Tooro. Ekiro ky'okutoma empangu hakaswa abantu boona babaga hano bengi muno. Ekikaali ky'omukama oyo we twogerera nga kyatandise dda okuwuuma olw'ebbugumu ly'emikolo gy'empango eya 3 ng'amyuka omuhiikira wa Tooro Harriet Nyakake atubuulidde ku mukolo guno bwe gugenda okutambuzibwa olunaku lw'enkya. Empango nyenkya nejja kutandika n'omulwa gw'okukoroga. Tulina abakorogi bagenda okukoroga enkorogi z'omukama. Enkyalo okusaba hano kujja kuba kwebembirwe Isiito Muhanga Bishop Ruben Kisemba Amoti. Saa 9 ez'olweggulo omukama oyo afulumye mu kikaali ky'okukola emikolo gy'ennono n'obuwangwa nga bwe bikolebwa mu bukama buno. Abamu ku baaliwo nga oyo atuuzibwa batubulidde ku ebyo bye bajjukira. Kaboyo omugenzi yise kandi akatulangira Batooro itwena ngu atuzalire omukama. Abatooro tukajaguza tukasemererwa kutunga omukama. Olunaku lw'eggulo Abatooro baasuze mu bbino lya Kasiki era minisita w'ensonga z'abaana Balamu Balugahale ye yabaddewo ku lwa gavumenti. Oluvannyuma baatulisizza ebiriroliro okumala eddakiika ezasobye mu 10.